Okay, omulabi wa Next Edition TV nkwebazizaako yonna gy'oli gy'osinza oba ng'ogera mu maaso n'okuba ng'otulaba. Weebale kutwagala, nkujjukiza okusubscribinga, okusharinga, okomentinga n'okumanyisa mikwano gyaffe abalala nti guno gwe mukutu gwokka kwe bateekeddwa oba nga bafunira amawulire gonna ge okwetula ensi yonna. Naddala bwe kituukagana ku nsi kene ya entertainment. Gwe gina ku seti si mulala musajja afuuse ensonga wano ku social media era abaziba mugoberera ennaku zino. Alina oluyimba oluliko ya kwegamba amawulire geetololera ku ye ndowooza katugite nti guno omwaka yagwetisse yakyagulina njagadde asooka kubuuseko ttandikirawo next edition mbalamusizaako enkola yange ey'okubeera nga nnyumyako n'abantu kyobolanga ndabika nnyo ne tubeera nga tuwayamuko ku bigambo n'abantu ekyo kyokola kye bayita batya kubeera kwefaako nakwerabirira kwefaako nakwerabirira nakweddaabirira nakulabika ng'olabikira ddala bulungi nkola ya katambaala kuba ndaba basinga obuyonjo katambaala ng'olina endaba obuntu bw'okozesezza buyonjo kirwadde kyange byebimu ku birwadde ebisinga okola okunsonga teruube lugezigezi lwewayibako si lugezigezi kubeera ng'olabikira ddala bulungi kubanga kati omubiri gw'omusajja abantu buli kadde oba ofulumamu entuyo ziri buba bukyafu kati oba olina okubeera nga wenyogoza ng'olabikira ddala bulungi era nga bwondaba ssaawa 24 olunaku okozesa obuntu bumeka buno nkozesa kipaketi kiramba era tunaagenda okuvaana ku intaviyu nga kiweddewo kuba kati tokalaba kaddugadde kati teebereza omusajja osiibye ku musana olunaku olulamba tulina okuyiga ayigini otegeera ekipaketi kiramba osiibye mu kibuga olunaku olulamba osiibye otawukodde eri oba olaba era kati n'abaana abawala nabo babala okufaanana otya kati n'omuwala ali eyo ayagala okuŋŋaaza pimapimamu olabe eddala kunze ne boyfriend wo can you manage me ebox eri museremeke ya kino ekintu sikabe nnyo sikabe nnyo naye buli lunaku nze nkozesa kipaketi kiramba so kati n'omuwala ali eyo nga neegwanyiza olina okumanya bw'otuula mu restaurant tebakwemulugunyako nti oddugaza otambula n'akabaketi mw'osuula lwakuba kati nakalese mu mmotoka kati wano kati kano kaba kamaze okukola ki okuggwawo nga nkwata kalala mwe tembitegeera kyova nakubiriza nnyo abasajja bino ebintu bwe tuba tubikola temugamba mbu tubikola lwa kinyumo omuntu ali eyo abeeko kyakola kyayiga kati ennaku zino abasajja bangaayo bwatuleeteddewo obuzibu ogende wa girlfriend wakubuuza kawaitisi kalunda bekaliwa okategeera kalunda bekaliwa kubanga ogenda okumiitinga omwana omuwala teweddaabiriza olususu olunyogozezza tewementaininze tewebisiwazizza okitegeera olunaku lulamba osibye omusana gukola ki gukwokya kati feseni erina okubeera ngaebeera fresh and ki kino wakiko power kubanga bwetunuulira bire ndabi kipya nze ndabe kipya abasinga bonna ndaabalina butambaala akatambaala kaggwako kaggwako nnyo akatambaala kakyakakwata twakakwatanga mu biseera bya P7 okatonera omuwala myaka emeka egyo egiyiseewo buno mumambe omanyidde mu bakazi baana naffe abasajja bwe tamulaba Museveni wabeera takata Museveni abalakata buli lwayogera ekigambo ng'asuula kati akukakoze eki kaweddemu buba buyonjo mu biyige emmeeyo ebintu bino mulina obikola ki obitukoppako Saalongo tutandikira akantu kano bobalamu omwezi oyinza kuba oli musenenga mmeka kuba ndowooza sibala ekintu ng'oddaabiriza mulimo gwo ng'oli mu kwekolako weerabirira weeyonja tobala kubanga omubiri gwe tolina kwekuba njawulo tuli mubiri bwe tufa sikye bayita abayimbi okumera amalala kino nti ekiviiriddeko n'abamu okugwa era bwe tugenda ate okubeera omuyonjo ago malala mwe muwabye abantu omuntu okulabika obulungi malala ensi yonna eragala balabika bulungi onaayingira mu ofiisi yani ng'olabika bubi owunya otegeera ffe abantu baali batuvumyeko okuwunya we know how it means kyova olaba obuyonjo n'okulabika obulungi tukitwala nga first priority mu bulamu kino kimazemu bbanga kikino kyokola nkiruddemu nkiruddemu okuva lwe nakuba enkudi yawo yetandikiriza okwata nakimanya nti kati okuva lwe nali nabula mu bantu nina okudda nga ndi bulala kyekino kyendiko kyovola kati n'omwana omuwala bw'oba oli eyo ng'ompisaamu amaanyi onnyooma sooka ove ku ngatto
oyambuke olabe ndi nti mninga nyange otegeera kati awo opimira mu boyfriend wo n'omanya nti mbutuufu wagitata wayokya wasuubula maji mavundu naawe raba omuntu laba enfaanana takube kwetega ndi fresh and clean wetega ate n'okwetega twetega muganda wange manyi nze ndowooza okwetega kati omukazi bw'aba kati gwe nawe ntunulira bw'oba mukazi kyekinjamu si android toli mufumbo ne bwoba abakazi batuwa ebirabo ne bwemba mufumbo oba siri kubanga abali tebaagala kubimanya omukazi tolina kubanga abaana ennaku zino bw'omugamba nti oli mufumbo akubuuza nze siri mukazi abaana tebakyayagala kuwulira ennaku zino nti oli mufumbo kubanga naye gwagenda okuyeekera mukazi munne era akubuuza nze kikye sirina tugende twambalagane asinga okuwomesa amazina g'enkudi yakola ki yatwala lunabe watukubye enkudu efuuse enko obadde wabuliddewo ebbanga lino lyonna lyonna mu music wabeerawo okujja ate era n'okugwa obadde wagwa embadde nagwa okigiza obadde wagwa era buli muyimbi ali eyo ng'ojja oba olina okkirozaako obadde wagwa eflat nga nagwa era nga n'obunabbi bumpeebwako gwe tolidda wakuba lumu wagenda oluyimba lwakusiraanya walogeddewo omukulu onokuloga kubaawo naye ate saagala kweyimirirako nnyo okuguza abantu tewaloze gwe abantu batuuka ne bakoowa tesitiyo which is si lutalo ate bannayuganda baliwo okuwagira buli omu tolina galanti ku bawagizi ng'oli munabitone tolina gye wasuubula bantu okitegeera tolina gye wabagula era ndaba nnyo abayimbi nti nze bano bafaani nze nyina bafaani bange bafaani wa gy'omubuuzi oyo agamba mbw alina faani wawuliriza nnyimba zo zokka era ojja musanga alinamu gulavite alinamu lunabe alinamu david lutalo alinamu misaaki ekyo kyekibanga kikulaga ne bwe liba bbaala nga likuba ebidongo lizannya zoweka zizannya ku buli muntu kitegeeza tesiti y'abantu bayinza okutuuka ne batuuka ne bagikola ki baadde bagikoowa ne bagikoowa ne bagiwummulamu kati ziri ennyimba ze twayimba 2016 twayimbanga ebiseera ebyo abawala nga bato kati aba generation eyo bakaddiye baazaala bali mataka bagula bafokasinze ku future kubeera n'ababba baabwe eyo nekola ki twayimbanga tuleekaana nga byakakasa genda ogule emmotoka oleme kufa emundu evuge kati generation yampola toleekaanira bantu enkudi yimba nga tokola ki gano mazina bagayita nkudi toleekaanira bantu tooganira abantu tobaasa eardrum yimba ebintu ng'oli soft okitegeera kati tesi ky'abantu batuuka ne bagikola ki ne bagikoowa kyekyo kye nakugambye nti nze ayinza okubuulira omuyimbi omuteya ku byeyiti eggulo nti waliyo olunaku lw'okugwa believe it or not there is a time of okugwa naye mu kugwa okwo kamubaaka ogikomyawo otya kubanga uganda bw'oyimba waliwo ebijjira kuyimba okukyayibwa okuwalanibwa okuteekebwako ebigambo okutuntuzibwa owulira okutuntuzibwa ne uganda okuba yiti musango mu kkooti y'abantu mikwano gye gyennyini gy'obeera nagyo gye gikutandika egyo ne gikubako propaganda ne gikukyayisa abantu promota yennyini naye akukyayisa abantu olw'okuba nti wateeka mu dduuka lyo gw'otunda akakadde promota bwemuganze ntunda akakadde ekyo nakyo naakola ki n'agenda ng'agamba abantu simwagalira ddala yankyawa yagaana okunnyimbira obwo obukyali ne bukola ki kakati owali akabaate nakugamba buli muyimbi osobola okukuba yiti everyone can be a superstar everyone buli omu even myself yes nawe osobola okukola ekintu n'omanyika but to maintain kyensibaga nti bano abayimbi abato era bwe tuba tunuulira ennaku zino ffe abaagwako tuseka nogaawo nonno walaga ate bwogwa abantu banaakuwa sekendi kyansi kakati olwaleero nti bwogwa abantu era baddamu ne bakutunulira ne bakuba mu ttuuki musajja waffe yali yeeyisa atya musajja waffe yatuyimbira naye musajja waffe tiyakola nnyo fujjo ku bantu
kubanga omuyimbi bw'okuba yiti ofuna ekibinja abakukkiririzaamu abo bola ku social media nze ndi kibumba kya gundi nze ndi nankani wa gundi oyo gundi tasobya oyo tagambwako kakati abo nabo balina engeri gye bakukookerako obukyayi mu bantu bataakinga buli omu ne balumba ono ne balumba ono otegeera ne balumba buli omu kati abo bagenda bakuteekako enemiti mu bantu kuba bo bagenda bawakula entalo ani yayogedde kati entalo ezo ne zikwekuumako ne ziva eno mu mawulire nakugamba kyano zikyanulinga ne ziva eno mu mawulire waliwo abantu abakukolera challenge nga tobawadde yadde 10 abo nabo ne bakukyawa waliwo abantu babakuweereza message n'otakwata waliwo abantu abakuyambako ng'otandika n'otakwata kati nojja ng'okola kino ng'okyayiwa kakati abantu bebamala okukowa test yo bayinza okuwamu emyaka ng'etaano ate tebagiwa buli omu okugwa kyetuyita comeback tebakiwa buli omu kuba bwe mbadde njagala okubuuza nti gwe bakuwadde comeback y'enkudi era twebaza be balikuwa kweyisa bulungi mu bantu kweyisa bulungi mu bayimbi banno be mwali olina bwojjukira bwe mwagwa mwenna bangi b'abantu babamanyi be najja nabo 2016 naye bw'ogwa obadde weeyisa otya mu bantu obadde wampisa olina bwojjukira nga mukama gwe wakuweredde enkudi nga nabwe adde yawaakera comeback kyansi bwe yagiwaako obulamu bwange nze sikyagala kukkakkanya bantu okukkakkanya abantu tolina kyoyinza kufunamu gwali eyakkakkanya abantu atulaba ku kamera ebbanga lyokkakkanyiriza abantu olwaleero njagala olokoke okyuke wezze bujja werinyiwalinge no njagala okugamba ebbanga lyomaze ng'okkakkanya abantu kati limale okubasitula olabe wabakubidde enkudi wabadde otegeeza kubanga comeback bwoga nti katonda akwadde comeback ng'ate otukubye enkudi si comeback katonda akuwa mukisa yakuwadde omukisa yakuweddemu nkudi yes lwaki togamba nti mukisa bulijjo mbadde simba bulijjo mbadde nnyimba sebo kuva 2016 mbadde saalekera kati gwe bwojja neweefuula ambasada wa katonda ambasada wa allah lwaki gwe kyoyagala okulwanyisa katonda ate kyeyawadde omukisa yomuyita musiru gwe byoyagala nkole katonda tabiwadde mukisa kino kyeyawadde omukisa bino bye tuyimba mmere y'abantu ewoomera amatu g'omwoyo testi wagireesa abantu tebagyagadde wabayimbidde muve ku lujja n'obayimbira biva muntu n'obayimbira omusolo ne bagaana okubyagala kubanga testi ebadde tebawoomera n'obakuba enkudi ne bagyagala yeeyo testi eyakoze eki katonda ayinza oba muyayisiriza eyabawoomedde kakati gwe bw'ova eri n'ogamba nti ate bye wayimbye kubanga abasinga tebamanyi kigambo nkudi kyekitegeeza bwekigamba omuntu kakati gwe enkudi kitegeeza kitegeera kakati ekyo ndi kikugamba lwenditegeka konsati okimanyi luganda luli eyo olwekusifu ekitegeera abasinga boogera bwogezi naye nga tebamanyi enkudi kigambo kikola kyekitegeeza nekyo kyebalowooza kigambo kyakiyaaye twakikozesanga edda mu pulayimale eyo lunali tuweeko experience gy'omaze mu bbanga ng'ogudde kwatandise gwabogwa naku ki gy'olabidde mu kugwa njagala kubyogera n'abayimbi abali eyo abandaba sibyogera naawe njagala kuyamba bato bange kubanga nze nagwako ate namaze nensituka ate manyi kyekitegeeza okubeera nga gwoliko bw'obanga gwaliko obwongo bujja ne bukulimba nolowooza nti obulamu bwonna bigenda kubeera bitya bwe bityo naye okugwa girindirire ebeera mbagayo okugwa mbaga ya munnabitone gye bayita embaga okugwa n'ekiki n'ekidaala kakati edda naffe bwe twali twakajja nga mwatta omuntu okwogerako kikunyiiza nga bwolaba bano abalenzi abato abakajja mu indasitule kikunyiiza n'ositula n'amagye n'ogenda n'olumba n'okuba n'oyomba naye olunaku lumu luyinza okukya ng'ogudde ng'onoonya n'akwogerako ekibi nga tumulaba okugwa nga wagudde kuba buli muyimbi kirina okutuukako naawe aliko olwaleero olina okugwa oba oyagala oba tokolaki oba toyagala olina okugwa naye empisa zo n'obwetoowaze n'ebikolwa by'abantu babadde bajja bakutunuulira bweyeesa otya bye bikuzza bw'obanga wakola effujjo ku bantu tolidda
tolikola ki tolidda wakola effujjo kuki muba promota wakuba abantu walina amagye agakuvumira tolidda era otulabyeko nnyo era nze mbulamu bwange kye nasooka okukola kwe kugoba kibumba kya liri pazo ya hadi wa liri pazo misaayi simanyi liri pazo tasobye abo nabagoba saagala nze abanwanira kano ke kazindaalo yedda hadi wange kye kibumba kya liri pazo nfuna liri pazo tasobya ke kaki kazindaalo bali bakama bange bennyimba be bagiweerera bali benyimbira ne baga kyekyo waffe wajja lunabe kuba saagala yo no ampostinga mbolo okuba nayogedde ekigambo oli nakwata akafaananyi n'akatemawo n'ateekako omuntu munne naga mujja tuwulira ffe temutusobola abo sibaagala kubanga be bannambeemu abasooka okusaanyawo kaaliyayo gwe ng'omanyi nti nze nnyina amagye abo be balabemu nnambeemu kati ebyo omuyimbi nga yaliko tabiraba abaganze nnyina abansabulira abo nze sibaagala benjagala be bakama bange bali ab'ekiboga ab'ekasanda nga bazze abo nze benkola ki walabira ennaku mu kugwa essimu eno bw'oba wakagifuna kyobula essimu yange njekwatira ogiteekamu n'ekakolo forwarding mu kugwa ng'oliko ogiteekamu n'ekakolo ki emmeya nakubanoga abantawanya oyagamba ki abayimbi abato bano abakajja babikola ebeeramu akanyonyi nga teyitamu naye ogenda kutuuka akanyonyi okaddemu wekka ng'onoonya kubira lulinga essimu zavuganga 50 nga amasimu gakubirwa ekiro bino omuyimbi mbikugamba birindirire bijja gwaliko nzakubuulira nagwako otegedde essimu eno gira osobola okera ku makyanga gwaliko nga bagikuba balinga emiliyoni 5 otegedde kati ogenda gwa okere ku makyozi okkenga mulire mukazi wo ng'abaali bakugamba tasobya gundi tagambwako oyo ndi w'amaanyi nga tewakyali n'omu bino omuyimbi birindirire bijja bwaliko bijja ate wano Uganda teri yawangula ndongo teri kabaka waayo endongo ya Uganda kikondo ky'amasannyalaze kikoma n'obeera fenna teri agenda international tukomaawo njamunaye wana Uganda yagwa naye byonna bikoze wakomaawo kikondo ky'amasannyalaze kyakoma tewali kipya kyogenda tugulera kakati essimu eno wegabanga amasimu gakubirwanga 10 nga missed call oziraba ne bukeera ku makya manya abantu batera kuba ku makya abo ozuuka ne mukazi ono ogikebirako nga teriko yadde ka missed call n'akamu ate wano Uganda ne bwoba obadde oyimbira miliyoni 10 zesala ne zituuka ku mitwalo 3 owaye ne bwoba wali oyimbira 10 asa togalya kandi n'osooka weegobako eggaali gye walina anti tokyalina zoogiriisa ate buli gwogoba afuuka mulabewo yatulyamu olukwe yatuvaamu bo baba baagala okatemeeteme asa twago luli watemanga 10 kati gaweera 3 maama w'abaana abaana balina okusoma olina okugula engoye tezikyaliwo n'olw'ensonga eyo kyenva nkugamba weebuulirire bino byokola si bipya beera n'empisa nze njagala buli lwentuula ku interview nyambe eki abaana abantu mubeere n'empisa ffe ekituyambi okubanga bwe tuli bwetowaze nakujja muki mu bantu abantu basobola okusaasira nga bwe nalwala naye nga buli agenda okusindika ekikumi kye ku ssimu asooka gamba amasimu gavuga nti kwe kubeera ng'oliko kino gyonna mirimu kati bwogwa mukyenkya nga tewakyali yadde akola ki wa bizinesi ngenda kumulaba bakama bange bali ku kamera mbasaamu ekitiibwa abo be basinga otegedde meyo bwe kibeera ate nja kumuddira waliwo ataddira n'ateekamu akanyonyi nja kuddira mukubire mugaye mukama wange obadde okola ki ogamba ki okategedde buli muntu
ndala nno ndaba katani kati oyo mulala tuneemula kati ebyo bwoba muyimbi mutonga wakajja oba olowooza tebigenda kuggwa okunze si bipya naye bano abakubye yite eggulu naye abantu batusaba tusonyiwemuko okwatayo omuntu ogwo ono naye wasyo naye wasyo watisaawo kati kunze si bipya I'm not surprised anymore kuba nabiraba dda naye njagala kuyamba bano abatanabiraba leero osese amaaso gali kusibwa ebeera evuga okufa ate kati abantu baba bakwetaaga ogenda okole ki bookings zifuuse bookings booking zibeerawo ate oba olina okugenda oyimbe toyiwa sho ya muntu teweefuula kabejja tolya ssente za muntu omuntu bw'aba akuwadde ssente nga mukkiriziganyiza go perform tolya ssente ya muntu toyogera bubi ku ssimu nakugamba fe ab'e Masaka tuliira ku bwaffala fe obwaffala bwe butuyambye okubaawo si ffe tetwefuula nnyo b'amaanyi tetulina osanze n'eggaali sirina ffe tubeera baffala ebbanga lyonna njagala kusooka kuwumuzamu katonda akasooka naye nga siraba kuwumuza mu kitundu ekisooka esappe bino bigattako ki ku muyimbi omuyimbi kino kubanga mukusooka twagala tusooke tutunuulira esappe era nga bwe tulyogeddeko kigattako ki ku muyimbi omuyimbi ng'olina yiiti olina okulabika obulungi bw'oba tonnafuna yiiti okwejalabya kuleke tolina gy'ogenda kujja ssente ogenda kulwala obulwadde ogenda kubba ogenda kuyingirira obulamu bw'otakola ki kino ki bw'otasobola guno muziki kati guno guba muziki nguteekamu enkudi wano era abalaba challenge y'enkudi eno gye nali nkutte era wano we nakolera challenge y'enkudi wano ku ntebe eno eyasooka ogenda ku tiktok kati wano ki nakyo kati guno muzindaalo gwange nga sinnabakata nsooka kawuliramu bakama bange enobu yanoze sawundi kyekyo imana ne mbateerayo ne banywa bbiya kuba kweteekateeka nakweteekana mulimu ogwa kitiibwa kati kino kinatera kuggwamu kati mubeera mu kinaana kati wenjogerera nnyingi ddana andi kitoli katono nnyo sooka otuwumuzeemu ndina ow'enkudi tukyaseetula mboozi